Okusinziira ku mukulu w'essomero Frederick Bugembe, abayizi basukka mu 8 ate nga balina ebibiina bitono ddala ng'abamu basoma bayimiridde naddala ab'ekibiina ekyomusanvu. Abali 128 nga buli desiki kutuulako abayizi 5 ku 6 nga bali mu nteekateeka ejjawo ekiyungu basobole okutoola ku mujjuzo. Kati entebe ezaali zimala tezikyamala, kilaasi ezaali zimala tezikyamala, era weesanga n'abasomesa olwaleero tulina abasomesa 9 aba gavumenti abali ku payroll. Twabadde na forced okunoonya abasomesa aba private abalala 4 okugezaako okulaba nga tusobola okuwa service emala. Gye wandiise nga nasala abayizi, omusasi waffe abasanze tebalina desiki zimala nga n'abamu batuula wansi ku mikeeka. Ebibiina ebirala nabyo ekizibu kye kimu okuggyako ab'ekibiina ekyokusatu n'ekyokuna, kubanga abayizi abamu tebajja ku ssomero olw'embeera. Omwana ayinza okukolera mu kiramu kimu subjects B n'okola sayidi eno n'akola ne sayidi eri okumuyambako abaako kapiikinga. The challenge in it nti ate kirina engeri gyekisindika abasobolako ewala. Bwatuuka mu ssomero nga lino agenda okulaba ate omwana aba n'obutabo 2 bamukkiriza, omwana engoye zayambala uniform zirabika bulala. Not very many parents would like to associate with a school of that caliber. Nti omwana ajja saati t-shirt canvas while oyo ate oba omwinayo jingeri gy'omusindika ewala, so nga ate nabo tubeetaaga nnyo kubanga babaawo ka contribution bakaleeta mangu essomero ne balisitula. Bali bo tebalina kibasobolera ddala kukolaki kuleeta, so there is a challenge. Abakulembeze abavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo n'ebyobulamu okuva e Masajja nga bakulembeddwamu akulira ebyenjigiriza Jane Nakato balambudde essomero lino. Zimbe bitono, ekiyungu tebalina, fensi aba outside bajja ne bakozesa toilet zaabwe ne babatawaanya, tebalina mazzi, tebalina national water, tanks ze balina tezimala. Desks babawaayo omwaka oguwedde mu lockdown, naye kubanga bali mu lockdown zaawumba. Ekinyusi tukitegedde n'amaanyi tugenda oteeka essira tugalabye, newe tunaasobola okutuuka nawo tulabyewo, ne tutasobole tujja kulaba tukwatagana nabo okulaba nga waliwo kye tukola. Honorable member w'ekitundu kino MP waffe Sserukenya jangu oyiteeko olabe eki ssomero lino. Okusinziira kwange kulaba kwange ssomero lino erina space enene singa gavumenti elowooza abaana abali mu kitundu kino. Koze ekirala beetaaga land title ya Buganda Land Board bayambibweko bagifune mangu, gavumenti isobole okubayamba, naye era this is alarming. Essomero lino lisingamu abayizi abalina obwetaavu nga n'abayizi abamu tebasobola kugula byetaagisa. Abasomesa 4 be basula ku ssomero, ate abalala basula bweru nga batuuka kikeerezi. Mu ngeri emu bakansala beekasanga ti Town Council benyamidde olw'embeera y'amasomero ga gavumenti mu kitundu kye bakiikirya ssaako n'abagoba ba takisi abeekandaga ne bagaana okukolera mu paaka emirimu ate ne badda ku makubo nga bano RDC aliko amagezi g'abawadde. Tewaliwo trade law, naye security n'ebyokwerinda tebirinda trade law. Era musala amagezi mweyingize mukenyini zino balwana n'ababodaboda. Abodaboda be mulwana nabo omuntu aveeri nga amanyi entambula gy'agenda okukozesa. Bwe babodaboda ne bonaaba mu paaka era tajja kulinnya ne bonaaba ku kkubo. Kale mubyesonyiwe muddeyo mukolere ddala. Era oyo naye tasobola kubeerayo etteeka lijja kuba lisobola omukuyamba. Ensonga lwaki twayisa etteeka eryo okusobola okutereeza ekibuga. Yogeredde mu kanso etudde ku kitebe kya Kasangati Town Council ng'ebadde ekubirizibwa Speaker Patrick Nkugwa Mukisa. Bano era basaba Town Clerk okuvaayo agambe ku masomero agagana bakansala n'abakozi ba Town Council okugalambula nga kino kyandiba eky'obulabe eri abayizi. Yudaya Namyalo ne Ernest Chazze be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.